Abannayuganda 273 abadde bawangalira mu ggwanga lya South Africa bakomezeddwawo okwaboowe mu ggwanga lyaffe Uganda oluvannyuma lwa South Africa okutabuka nga tebaagala mugwira n'omu ogenda kubanga ate oyifuna mu maaso awo. Raymond Namakula ne Dax Vibe munnange kimwayagaliza embazi kibuyaga ate amaze n'asuula nabyo ogenda kubifuna wamma mu maaso awo. Stella eyawandulwa DNA w'omugenzi Paulo Kafeero munnange naye muyina maasawo ngate atotole ennaku emirundi swazi zazze amukuba mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange uno pastor eyasabidde omulala ate ebyafundikidde ng'obulalu buzze kuyenge enkola yaffe embasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvie News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Excellent nyongera okusabirako mu wina abalwadde abakosefu ntisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko bamikwa munange sigenda kuluyisa era nga nkutandise ne pastor oyo golaba munange kigambibwa nti pastor okufuuka bwatyo nga w'omulaba nga yeekola obusolosolo nga obw'abalalu kino nno kyazze oluvannyuma ye pastor lw'okugenda n'asabira omulalu oyo golaba munange omulalu olwamusabidde genda byonna ebikuliko mbitwa bigende bife bisaanewo bikole kinessaali ndala wamma ate ziyamuwerekerezaako ababaddewo endiga zagenze okulaba nga pastor ate ng'atandika kukola busolosolo ng'atandika kukola buntuntu nga w'omulaba oyo nno golaba oyo omulalu ayambadde katopo aka red gw'abadde azze okusabira kyokka omulalu naye kyamusuuseeko ng'alaba omusajja abadde amutaddeko emikono kyokka ate nga naye atandise okukola obusolosolo ye kennyini bwakola so munanga abasumba ng'ogenda okusabira ebintu bwe bitigenda nga weenywezezza kowola mwoyo mutuukirivu yita bamalayika yita amaanyi ga Yezu kowola omusayi gwa Yezu ate bisobola okukulembera okwewala ebintu ng'ono ebyamutuuseeko munange bwe nkuzaako eno ewa Stella Nantongo ono nno nga y'omu ku baana abawandula DNA y'omugenzi Paulo Kafeero munange avuddeyo n'agamba nti ye yalabye bantu mitima naye atenda omwana Swazi agambye nti Swazi yakamukuba enfunda eziwera ddala 3 ng'amukuba enkuba gye bayita vaawo mpitewo takomye ku ekyo mwana muwala yeeyiye eri mu kyalo gy'ali neyeeyimira obusooli aba ali awo agenda okulaba nga Swazi noono omulala munnaye nagawa nga balese tractor nga tractor ebusaanyaawo kwegamba agambye badde ayita mu mbeera nnyingi nnyo ate bambi ey'okusoomoozebwa bino alumaze okubyogera olw'ennaku ennyingi bambi ate namutikwa w'amaziga n'amukulukuta mu maaso munnange yegengesa avuddeyo n'abuulira oba badde abuulira girlfriend we oba badde abuulira mukyala wawaka nti nze nga nkwagala tekikwetagisa kuteekako bimakeup ate kukola biki kwambala nkato z'akakondo ate kugula buteteeyi bwa red oba bumyufu obwa pink nedda nze jangu nga wemba nakukwanira embeera gye mba nakukwaniramu nze gye mba nkwagalira mugenda kubanga naye ate mubateerako tweyongere wamma n'agaleera ate bamikwano nze nga nakwagadde oba weetaddeko makeup oba oyambadde kutiya nze obonaabona nabwerere okunyuma nga nkwagadde ebyo binyume ng'ogendeyo mu pate mu banno nze wenkusiima jangu nga bw'okoze eki nze tonera ate nze olwedde engoye ez'ogulo nnyumire manyi gye ziri singa ze nali njagala nandigenze ndi ku botiiki nenzeetegereza okitegeera nze gwe njagala mbw ate nduddeyo nkyayambala kati watyanga ate engoye zasoose eno ng'obadde olinakola ki kujja buzzi so abaagalwa baffe mutwanguyirize muno naakulinda ku stage eddakiika 2 mbu nkyayambala school fees abaakola ki kyokka amala okumala eddakiika 3 nga gambye ayambala naye ng'engoye mwajjidde bazambalire sekendi 4 mugondeze ku baagalwa kingisaha nga tumwerekereza bwinti ate okuvuza obutereevu paka ewa Raymond Namakula wamu ne Dax Vibes munange kimwayagaliza embazi ate kibuyaga waajo amaze n'asuula era nga olunaku olwokose jjo video yaabwe gye baakola eya onzise munange yateereddwa era nga mbadde okeberako awo wamma aludukira ku speed yayiriyiri Raymond Namakula si mukyala amala gatanyiiba naye oluyimba lwatadde oba lukoze n'omuntu wamma luba luzitowerera ddala kale wamma era okutwaliza wamu lutambulira ddala ate bulungi nnyo nnyini ddala
Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange byadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano booking a Suvi tweyongere bwe tweyongerayo n'ebyavudde South Africa era nga Uganda 273 be batuusiddwa olunaku lw'ejjo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda era nga Honorable Minister Kasolo Munangi ye yaggyeyo abantu wano emabegakaawo navayo ne mbagamba nti ensi ya South Africa Munangi yatawuse eteyagala munnansi yenna mu nsi yaabwe era ne mbabuulirako ensi ezaaweeza ennyonyi ne zikimayo abantu baabwe ne munaye tuli awo abantu oluvannyuma lw'okuba omulango omuyitirivu ennyo bw'atyo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasalawo n'alagira nti munnange nabo abaabwe bagibwebwe weewaawo tebaaweddeyo bakyaliyo kati abaabaddeyo kansooke nkutuuseeko wano olabe kiki embeera gye babadde bayitamu. So embeera ebadde ete South Africa? Embeera tebadde nnungi n'akatono tubadde tuli ku bunkenke gyebabiryawo abasirikale bangi abanansi bennyini babadde tebatuyisa bulungi. There was some parts waliwo n'omunauganda omulala gwe batta. I think it's like 3 days back 3 to 4 days back bamusanze mu nyumba ne bamukuba just because he was a foreigner. Neffe banga tetubalinaako buzibu bo tebasosolamu ne bamanya nti bannayuganda tuli bannaabwe ennyo n'amagye gaffe gagendako eyo okubayamba okufuna independence. Bakimanyi bulungi nnyo kati nze nga kale let me give an example of me when the building where I've been staying nze like the caretaker landlord yajja n'angamba are you not going home ne mugamba nti I'm going n'angamba okay why don't you tell your other brothers also to go ne mbuza like which brothers because I'm the only Ugandan staying here n'angamba those your Nigerian brothers you should also tell them to go so kati nembera ne mugamba nti but I'm from Uganda and they're from Nigeria so how can I go and start telling somebody you should go home if they like you know kati n'angamba when are you leaving so I was like I will go anytime like if I can process my paperwork everything I will go so n'angamba nti mugende mangu then after 2 days najja n'angamba my sister since you're willing to go I don't have a problem with you but you can also tell your Nigerian brothers because all of you are foreigners you should go nemugamba nti it was not like it's none of my business so she was like are you from Uganda really then nemugamba nti ndi muna Uganda ya n'angamba anyway you people from Uganda you're not bad but the thing is you people have to go kati babadde bakulumbyeko nze nganze personally babadde tebannaba kunumba wabula nti like mbadde sobola tambula without the children kiraba mbadde sobola tambula nga siina baali ati South Africa badde ozayiddeyo abaana babiri tata waabwe mu South Africa no Uganda ati waliwo ate abazadde mu ba South Africa bo bagenda kikola bati abo abazadde mu ba South Africa babagambye balina okufuna paperwork like affidavit ne bakkiriza nti they say the mother is a Ugandan and the father is a South African so they were supposed to get affidavit naffe still twafunye affidavit etukkiriza okufulumya abaana ekyo kiri mu system naye kati kyatuse nti maama mu South Africa taata muna Uganda babadde tebabakkiriza kufulumya abaana taata mu South Africa maama mu South Africa taata muna Uganda abaana babaleseeyo ate nga lwaki baba balekayo anti South Africa maama n'omwana kyekisinga obukulu bakonsideringa nnyo omwana ne maama so omwana abeera wa maama
maama there is no way nti ojja kulumya omwana waabwe nedda unless nga maama we akkiriza. So maama wabeera mu South Africa basigaddeyo abasinga. taata aba Munnayuganda teri kujja na mwana. Taata bw'aba Munnayuganda nga Gufuluma wegenda naye omwana oyina omulya. Okay. Kale kasita kikulu mukomyewo era mwebale nnyo okwogerako naffe. Kati mutandikira wa? Tetumanyi naye nga tetumanyi because we just left abruptly. What is your message to the government nga tumaliriza? My message to the government, like if at all they can support us in any way, kiraba because ebintu byatugwako bubi. Ebyatugwako bubi twali tetwetegese kale. So kati if the government can support us in any way, we would appreciate that. Okay. Yeah. Thank you. Kati simanyi n'abaana mbawefuna obadde. Simanyi kubasinza abugabo obwo. Kale bannaffe omuliro kirabika tegugenda kutusussaawo wano. Oyo gwe mulaba minisita Aluna Kasolo ali mu kutuuka agenda kwogerako eri abantu bano. Minister of Foreign Affairs abadde mu nsonga z'okulaba nti bakumyawo abantu bano. Kati tusooke tukomeko awo ng'owulira enduulu n'emizire bimwaniriza minisita ambasada. Bannaaye mutukkirize tukome wano. Ambasada wali ne minisita. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.